amangu ne katugeze Mwami Museveni bw'aba atakyali emisingi gy'ebyenfuna gy'akoze bw'olaba infrastructure development enguudo ezikoleddwa bw'olaba amakolero bw'olaba ebizimbe zaakeedi zino ze tulimu bw'omutandika okuzimba ebizimbe ebyendabirwamu ebizimbe ebiwanvu obubabonero bwaga nti temukyaddayo kulwana abantu abagonjukuma nti temukyaddayo kulwana muvudde mu busiisira era simanyi oba twandigigenzeeko naye twajogerako ndowooza luli ne tutakkaanya ne muganda wange ate kataliyo naye ebyo abasayidi ebyo bagamba mu Isirayiri teribeerawo Isirayiri si ggwanga Isirayiri muntu amangu gonna gatandikamu kati olufumo lw'abaana ba Isirayiri n'olufumo lw'abaana ba Kintu zirina enjawulo naye oyinza okugamba nti abaana ba Kintu si ggwanga naye taliiwo kati saagala ekyo kigere gw'obadde ayagala kireeta ku ludda lw'embeera z'abantu ebintu bye tukoze amasomero amalwaliro byeyogerera byokka kwongerako bwongezi mulimu ebisoomooza naye ebirabwako yennajja abajja kwongereza tuyimba amalwaliro 21 Obote ge yazimba naye tufe mu buli gombola tuzimbye eddwaliro mu buli constituency omulimu health center okujjako empya ez'akatondwawo kaakati waliwo kye waayogedde wano nti nga Mwami Museveni tannajja kati ng'ekyobwakabaka obwakabaka obusinga gye bwagenda tebwaddawo olw'ensonga nti abantu bennyini be baali babwejjirawo awasinga twogedde ku Bufalansa kabaka bamutemako omutwe ne ani Babiitungo we olugwabadde agamba naye ne bamutemako omuti kubanga baalabanga Babbi ye yali asinga okuwonoona ki kabaka lumu yagamba nti oba abantu tebalina sente za mukatongaati ly'ettooke ly'omuzungu kale balye keeki ate atalina sente za mugaati ate anaaba alya keeki bombi tebaabasonyiwa baasooka ne batoloka kabaka n'abakyala bagende ate mu ggwanga ery'obulabe ne Bufalansa Austria ne babako abaali ku booda bagenda okulanga balaba feesi eziri ku sente zaabwe ne babakwata ne babazi ne babakomya wantu ne basimba mu kibuga Paris bakabaka nno baali babaagala bwe baba babaaza ne baga nesinga mulongoosa tubaddiramu ne bagaana okugira ki ne bagaana okulongoosa mu Italy kabaka bwe yawagira Mussolini Katikkiro mu lutalo ne Hitler abo nabo bo ne Mussemateeka bawandiikiramu ddala Abayitale nti obwakabaka tebulida mu byosu toyinaawo referendum gy'osobola kukola Italy nti ozaawo buki abo ne babusaanya naye wano ewaffe abantu obwakabaka baali babwagala nnyo olw'engeri gye bwali bwazimbwamu mu bika buli kika kiyina roolo abantu ng'obwakabaka bubali mu musaayi Mwami Museveni bwe yateekawo akakiiko k'odo kikakuŋŋaanya ebirowoozo mu ssemateeka n'akasaba lipooti ey'ekiseera alozeeko n'alozaako nga abantu b'omu Buganda bonna baagala obwakabaka awalala si bwe gwali ng'ate abantu tebaagalira ddala bibiina byabufuzi ebintu binabyogera era ng'agabiridde Yesu akomyewo kaakati n'agamba kale ne baga nti naye abantu batabiikiriza obwakabaka ne federo kati ye n'akyawula n'agamba kale okuddiza abantu obuyinza tukiteeke ku disitulikiti lwekyo kikkaanyizibwako wonna mu Uganda kino eky'obwakabaka budde gye babwagala kasita bwadde Buganda n'abalala ne babugira ki ne balyoka babwoya naye overwhelming support yali wano in fact ekabarole baali bayisa resolution aba district council nti tebuddayo nehoyima nabo baali bayisa resolution bweti naye wano bwe bwaddawo kaakati ekyo tokyalina ate bw'okyaŋŋanga Professor Mazulu yali yawandiika nti Muteesa the last kabaka w'omu Buganda ng'amanyi nti nga bwe bwava Ethiopia nga bwe bwava yonna gye buzze buvaawo ne wano tebulidda Mazulu bwe yakomawo wano yagamba Museveni yanfulula
kuba obwakabaka yabugira ki yabuze kaakati omusingi ogwo social culture olwo abakulembeze ab'ensikirano gye bakola mu bitundu bya Uganda yonna ne Mwami Museveni ne bw'ali baagenze tesuubirwa kubanga ogikwatako era bw'ogikwatako obuzibu buba bukize oba okutte ku bantu obuzibu buba buze njagala okumaliriza nga ŋŋamba nti naye Mwami Museveni ebyo atuyambye okuba ng'abadde flexible mu 86 yakola gavumenti ey'ekintabuli tukugambye nti yayita Paulo Muwanga n'amuwa B'okululu n'ayita Zed Maruru yali ssaabajaasi wa UNLA Katumba Wamala yabanga buyambi wa Maruru n'abazza mu magye bano ba Moses Ali bonna n'abazza mu magye ate n'abaana bazza bambuyeekera n'abazza mu magye n'abazza mu gavumenti newankubadde batuteekako pressure ne tuva mu gavumenti ey'ekintabuli eya movement naye ffe mu NRM era twasigala tukyali ba kintabuli endowooza ezo zonna ez'enjawulo tuzirinayo ate mu ssemateeka twagamba nti tusobola okuba akawululu k'ekikungu ne tuddayo mu nkola eyo bwe kiba ey'ekikungu eya movement ey'ekintabuli so omukisa gwayo ogudda kukyaliwo naye ekiyinza okutambulira wakati ye proportional representation proportional representation nti tusobola okuba ne paramenti nga erimu endowooza ez'enjawulo for example waliwo ekintu ekize kifikka okuva mu 2010 fact kyatandika okufikka okuva mu ssemateeka omulamuzi Masalu Musene yatanaba mulamuzi yali mu kubabaka mu siye yali ayagala abeesimba okuba pulezidenti bateekebweko akasengejja nga batono nnyo nga beesibye okuba pulezidenti naye ng'abawanguddwa automatically babeera babaka ba paramenti yali akijja mu nsi waliwo ensi mu East Africa yali ekiina mu buddo kaakati ekintu kye tekyayitamu kati abasiibo kye baakola kwawula kulonda kwa pulezidenti ne paramenti nti anaabanga awanguddwa kuba pulezidenti ng'asobola okwesimba kuba paramenti era yagulawo oli bwe yakolanga bwe yesimbanga kuba pulezidenti nga bamuwangula ng'ajja kubaka paramenti nga bamulonda ne ku bwa minisita kaakati bwe tweyubula mu 2005 okulonda kwa pulezidenti ne paramenti nga kubeerawo olunaku lumu emikisa egyo ne giba nga tekigiraaki kati mu 2010 wajja ennongooseza nti awanguddwa abadde owookubiri mu kalulu ka pulezidenti automatically abeere ng'omukulembeze w'oludda oluvuganya mu paramenti ekintu ekyo tekyayitamu naye ekintu ekyo twetaaga tukirowooza kwanza siraba makulu Kizza Besigye oba Kyagulanyi ate okuddanga ku remote alonde omukulembeze w'oludda oluvuganya ye yennyini agire ddala mu paramenti abeere omukulembeze w'oludda oluvuganya then bano olw'okuba tulina omuyeeye gw'abeesimbawo ku buki obwa pulezidenti naye tuyinza okukolawo percentage nti oba afunyeyo 5% oba bwe tuba tetuneenye mu abo kubanga bagiramu nnyo omuyeeye tuyinza okugamba mwoyo gwa iPod okusinziira ku babaka ekibiina ekirina omubaka mu paramenti omubaka tafunika bingi senkagale waakyo ekenya bakirinako senkagale waakyo automatically agende mu paramenti ebibiina byaffe ebyo ebirina omuzinzi tuba tubikeetalinzeko era ndowooza n'okwekalakaasa ku street sirowooza nti kuba kunaagira ki oli ku radio buddeyo omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 23 naye akasemberayo ddala muganda wange ono ye yakoogeddeko ebintu bino bijja omuntu bw'ajja n'akugamba baagundi be bali kino baagundi kababe abaamini nze neewuunya nkitegedde mu myaka gyagundi olwalisa kyakoleddwa ng'Amini yalina abalango n'abakyoli b'ofiisi abakulu mu magye be bamuwamba nabo mu 79 ekifaananyi kye twafunanga goga nti tekiriyo nakati oli bagamba aba DPC bonna abanyankole bakawo naye walabye omubiri pulezidenti Museveni gwe yayiiriddewo mukyala Geraldine Sali permanent secretary kubanga yagamba ssente zizimbe Farmers House
banaba mafia bagamba agenda ku kizimbe kya subiri opangise ba influencinze parliament nti omukyala agibweko ku bwa permanent secretary. Museveni yagambye tayina gy'alaga. Oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo katujje ne chairman Bahati Tobao. Radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo webale kubanga okyagoberera 30 ze zaakayita ku ssaawa 6 ogw'emisana. Tuli mu Kinanjokya Nkimize tutunuulira Uganda eya President Museveni nga atakyali ku bukulembeze nga bw'eneeba efaanana gye tuli mu kuteebereza okusalawo buli eriggwe okufuna ekifaananyi ekituufu okusinziira nga aboogezi bwe boogedde. Kansala Baali Mudassiro ngambye ku oli owuliriza webale kubanga ogoberera ne bw'oli nabo naffe tusiima nnyo okubanga ogoberera. Chairman Bahati, Uganda ogiraba otya nga President Museveni si yagiri mu mitambo? Yeeraliikiriza oba tutuule tulatte? Yeeyanziza bagamba enkola y'omutwe yeekuwensanirira. Lwaki si ensala ffe tusala kakati bannayuganda engeri gye banaayagalamu ensi ebeere kyekijojjiwa ebiseera ebyayo era biri mu maaso nga pulezidenti yakoze ki owesigamye ku ssemateeka oyitibwa Katerega Jakootinzi. Power belongs to the people. bw'otunuulira bannayuganda olwaleero tebawa ssuubi lya ggwanga liddako. Bannayuganda walabye nti bw'otunuulira bannayuganda tosobola kuteebereza Uganda gye baagala. tosobola giteebereza yennyamiza gye baba baagala eba yennyamiza kubanga olwaleero abantu tebakyali kulowooza bulungi bwa ggwanga nnono n'ebirala okulaba nti tugenda mu maaso, wabula abantu batunuulira kintu kimu. Abamu bagala kujjako Museveni tebamanyi na ggwanga gye livudde ne we likola ki ne we liri naddala b'emyaka emito, wabula bo batunuulira kimu Pulezidenti Museveni likola ki kuvaako. Ate ennamba eyo nebeera nga nnene, ate mu kubeera ennene nejja ku mulamwa abawabuzi baayo, kubanga omuwabuzi w'omuvubuka yalibadde musajja mukulu mu maka ge, ate omuvubuka ate kati ajje omusajja omukulu ku mulamwa. Ono mu biseera by'okulonda ffe twabiraba, olw'okuba omwana abadde awangalira Kampala aze mu kulonda aleeseyo kasukaali, omuzeeyi n'ava ku nnono ye kwabadde alondera n'alaba omusana, alabye omusana naye nga amulaga omusana ate yatagulaba. Kakati bwe tuba nga tunaatambula bwe tutyo, nze nyinamu okutya okuggyako nga tufunye omukulembeze addira Pulezidenti Museveni mu bigere ng'alina amaanyi ag'enjawulo mu bitongole bino ebirala ebisobola okontrolinga eggwanga obutafuna buzibu. Tugeze nti amagye gayiza omukkiririzaamu, ayinamu ne experience mu go. Adize kuwa kifaananyi kubanga olwaleero bwe tunaagendera ku bigambo by'aboogezi abeetaaga ebyobufuzi gye tulaga si walungi, kubanga babuzaabuza bantu. Omuntu ayogera ku ddembe ly'obuntu gaye yennyini taligaba. Omanyi nze nagenza okuleeta omulamwa guno by the way olwagwa omukulu Katerega akyewaze kubanga yuli teyakkaanya ne Soweto Mayanja ate nga taliiwo. N'ensonga eyo nagirowoozezza. Abo abantu baali batudde entende nga baterema as if nothing will never happen. Naye waliwo ndowooza ekyabatabula all of a sudden tulowooza n'okulowooza nti tebaliterera emirembe n'emirembe amiina abo Abayisirayiri n'Abapalasitayini naye nga baali batudde entende nga naffe bwe tutudde wano seemingly nothing will happen. Naye ndabanga abalina abalengejja ku kawuzi akawuzi kadaani akakutte. Pulezidenti Museveni yakutte akawuzi kano kwe tulengejjera. Waliwo omuntu omulala ku mabbali awo asobola okukakwata n'atunyweza ne bintabula nga tuteekwa okwogera ku Uganda. Kakati
waliwo ekintu kye nayogerangako emabegako ne mukulu Kalema naye azze akyogera nti ebiseera ebisinga obungi nze kati olwaleero nyina abaana 10 oba 2 oba 15 naye buli lwe mbaleka nga bakola byabwe nga nange nkola byange lyekkubo ly'eggwanga okufa. Eggwanga eddungi liva mu famire, mu maka mwe tukola ki, mwe tuva, engeri gye tuteeseteeseemu abaki, abaana. Omupoliisi omulungi oba ow'amagye omulungi oba omukozi wa gavumenti omulungi mu ofiisi mwali, bw'omugoberera ne famire mwava, etegeeza ekyo kyakola ki. Lwali twogera ku Dr. Ssegawa gy'agenda, naye era bw'odda ne mu famire gy'ava ayina engeri gye yateekateekebwamu. Kakati bwe twogera ku byobufuzi ebijja nga tukyatambulira mu mbeera ey'okugumaaza abantu nti eddembe ly'obuntu, nga n'alyogera ku mumwa naye nga yennyini taligaba. Wabaddewo nga walabye nga baggulawo ekitebe kya Nuupu, eyakwata kibooko mukulu Ssegawa n'awawanyula banne kibooko mu lukiiko lwe bayita ssetteeserezo oba mwe bateeseza Wakiso. Walabye ebitiibwa bye bamuwadde. Mukulu Ssegawa genda obuze ku principle. Ennaku zino waliwo enjogera ne bamukubira n'engalo nnyingi nnyo. Abavubuka bawagira empira bagamba mbu Gerard waffe. Ositegeera kati ku kye baakoze wali nga batongoza ekitebe ne balaga Ssegawa nga bwali ow'amaanyi oyo yakubye banne ng'akutte kibooko kyamuwadde maanyi kuddamu kukola kisingako awo. Omanyi President Museveni bwe yafuna obutakkaanya ne be yali nabo mu gye 8 ate ye teyakwata mbooko bwe bagenda okugamba ogenda baano ku lwaki yakwata mundu okuba baani birimu enjawulo. Olwaleero omuntu asobola okuga nti bizzeemu, naye ebiseera ebyo ng'ow'amagye yakuggyako eddembe lyo. Olwaleero omuntu munno yakuggyako ki? Anti enjawulo awo ogiraba kubanga luli twabe tutya ku muntu sidi ebiseera bagambiranga nti abasajja bazze naye nga n'aboogera basajja. Okitegeera waliwo yaduumiranga gundi enkambi eyo kasijjagirwa nga bw'ogula emmotoka wano mu Gweta Masaka olina ogimuwa givugemu okumala omwezi mulamba amala gikuddize buli akulaba emmotoka yafande gundi. Waliwo omukadde waffe emmotoka yo omugenzi Twakayemba era yatunyumiza, Katonda amusaasire ebyasola. Yagamba nti nga bw'ogula emmotoka bw'aba togiwadde musirikale kugivuga oyina gikoonakoona bw'eba mpya ogikoonekoone kifuke kikadde wano kungulu wadde eri munda naye kungulu oyina ogikola ebigiraga nti nkadde otera ovuge ku mmotoka. Naye olwaleero omuntu avuga amaato ag'akabenje, omuntu alina ebyobugagga ebyenjawulo asula mu zibbangalo biki n'ebirala, agamba bannayuganda nti lino eggwanga tosobola digaggawaliramu. Kati munnayuganda atategeera naye akitwala nti kyayogera kyekiki kyekituufu, kubanga nze lye batasobola gaggawaliramu gwolaki waligaggawaliramu era waligaggawaliramu ku mulembe gwani ng'akulembera. Kakati kyengezaako okulaga nti bannayuganda bwe tuba nga tukyasanyukira ebikolobero, kati olwaleero omuntu avaayo ali ku levo ya bwa kansala n'adda ku minisita ow'eggwanga n'ajolonga, ali ku levo yaki ya bwa kansala kyokka nga nekyajolongerako minisita yalemeddwa. Kati kankuwa ekyokulabirako, oli n'agamba nti minisita w'emyoga tegikoze eki naye ng'obuvunaanyizibwa bwa minisita si bwakugaba myoga ku kyalo oba ku ggombolola, ye obuvunaanyizibwa bwe kulaba nti disitulikiti erina okuba nti efunye sente z'emyoga zatuuse. Kati emyoga gize ku site gigenze Lwengo ku disitulikiti, si buvunaanyizibwa bwa minisita ate kugenda kulaba baani abagifunye eri ku kyalo ewaffe Katuulo. Awo waliwo obukulembeze okutandikira ku disitulikiti, ku ggombolola, ku muluko okudda wansi, awo wona waliwo obukulembeze. Kati bano bwe balemala okulemwa obukulembeze bwabwe ate ne bajja atandika agenda ku mikutu
natandika okujolonga minisita ate n'olaba ng'ate sosoya teyali badde evaayo okumulungamya nti gy'olaga siwaki si watuufu ekuba ngalo ate olumu nga n'ekirala nti waliwo ate era abakivujjirira kati nnoze naye ng'ate weneewunyeza kansala oyo nti gwolwedde oli mukulembeze ekyo kyekimu ku byasinze okuneeraliikiriza nti Uganda fine mwemulaba ng'omulembe ogutambudde nga tugenda mu civilization mu modernity naye tulina society eri galibu society enyangu nnyo ey'okukyamya n'ogitwala gy'oyagadde ekitegeeza nti we are not safe bwe tuba nga bannayuganda tukyali mu mbeera eyo oli wadde mbokeera nga bye nali ŋŋamba nawe nali kigamba nti n'okeera ku makya n'omirira ku lubalaza wali oga nti nze Katonda atonyesa enkuba ayakisa n'omusana ogenda otutuuka bwoti emabega nga wali wakuba munnaakaama omusajja oyo nzi namulaba omusajja oyo namulaba dda kakati sosoyate webanga ekyali awo ng'ewuddiisibwa bwetyo kitegeeza nti okujja nga pulezidenti Museveni atuyambye nti bw'anaaba avaako mu ntebe ye waliwo ka information katono nnyo kebali njagala okuwaawo kwendi eneyanzase agikyabuuzizza nti society eno eri galibu bweti esobola okubeera hoodwinked buli musiru yenna eva ku ki society eyo ekigireeta ate kibaddewo mu nsi yonna eva ku kutandika modernity era ensi ezitannaba kufuna modernity ekizibu ekyo tezikirina bw'otuuka e Tanzania with due respect nga mpe ensi ezo ekitiibwa bwe Tanzania tosobola kuwuddiisa bantu kubanga abantu bategeera nti omukulu yatugambye Rwanda tosobola kuwuddiisa bantu ate Kenya obawuddiisa e South Africa ate obawuddiisa nnyo nnyo e Uganda oli mu bawuddiisa ddala obuzibu buvudde ku modernity okutegeera kuzze tekunnaba kungi nnyo nnyo kuli awo wakati nga bolaba omuntu asomyeko n'akoma mu siri ey'okusatu awo we wali obuzibu akati kyendeeta lwakikonyeko katono nti abatutadde mu mbeera zino abatuvugira mu mbeera zino batulaga nti batulumirirwa naye ng'ate basaanyaawo kati olwali ojja kusanga omuntu w'opposition ng'ali ku rediyo ng'alaga abantu America gambe agowa tetugenda kuddamu kukola ki kusuubula nayo kubanga ebyeddembe ly'obuntu tubikoze eki America yatutte emundu e Isirairi abantu bali mu kusaanawo America yasaanyawo Libya America yasaanyawo Libya America yasaanyawo Libya eyasaanyawo Iraq eri ku kigereerwa kyayo ekyekisiyaga kyekikyagiruma n'olwaleero kakati ate gwe gy'otunuulira nti kwega tufudde naye nga akyogera ye ebigereerwa bye kuyitawo so tatunuulidde ki ekiyamba ensi yaffe ogenda muki mu maaso kati bwe tuba nga tulina abantu bannakigwanyizi abeerowoozaako bokka abaguumaaza bannayuganda nga bo banoonya we bayitirawo naye nga bannayuganda bo tebayitawo kubanga olwaleero kati tunuulira ne struggle yennyini omanyi n'ensonga endala mukulu Kateregga agikonyeeko ne bakuba agireetedde mu history tagirambuludde bulungi bwakonye nnyo ku bakulembeze n'ebye bakola n'ebye boogera naye bw'ogenda okutunuulira ensi eno nga bwe zeetambula ensi ezitabanguse ewabadde entalo zisibowoozi ng'eno mu Cameroon Sierra Leone gye bettinganye ebbanga eddene n'endooza ne Central African Republic mwatu abantu ba bulijjo bano be beenyigira mu ntalo ezo era ne batandika okutinnya naye ate si be babeera bakitandise babeera bakulembeze abakulembeze bano bakula omulimu kati natunuulidde mulangira ekikonye nti otunuulira abakulembeze engeri abakulembera n'abateekeddwa nti singa ffe tuvaawo baani abajja byonna nabitadde ku minzaani ngamba kansala waakwatira embooko akube batadde kati kansala oyo bw'omuwa minisita aba agenda kukola anti yakirabira kwono ng'alina n'omukomi ow'emmundu aba agenda kukola yakirabira kwono gwabadde akuba bannaye ng'abagamba nti oli bamuliddemu oluki
olukwe kubanga bwe yali mu parliament yakola ekintu kyekiki. Tulina abakulembeze abagenda okukulembera eggwanga lino. Tunaabanga ab'okulabirako be tukopa nga babi. Kubanga ono kansala yagambye mulyamu mutya gundi olukwe. Naye nga gwagamba gwe balyamu olukwe. Naye yennyini yakola ekikolwa kye kimu ng'ali mu parliament. Kakati zino parliament eza wansi bwe ziba zisobola okulabira ku kiri mu parliament eyawaggulu. Nga zirabayo ekyo nazo zijja kukola ekyo. Kakati nze kye ndowooza nti okuggyako nga Katonda atuyambe ne tufuna omukulembeze obw'omuzinzi ate nga bino ajja kubiggyawo mu political elite across omulabamu obalabamu abakulembeze ate mukaako buzeewo kakati ani mukaako ogani mukaako saagala agwe musubi n'abantu okugwa musubi nti nensubira abakulembeze ab'omuzinzi webali era kati mu society eyaffe wano ate n'Abangereza n'Abamerika bwe babadde okumala ekiseera mu Amerika baakubuuzanga oba weetaba mu lutalo lw'Vietnam Ebungereza baakubuuzanga looloyo mu ssematalo owookubiri so ekitegeeza nti omuntu abaddeko ne uniform kati wano ewaffe ajja kusigala nga bantu bwe batunuulidde ekijja kutwalisa ate waliwo ebitundu ng'eno emalawo ate tebaagalira ddala waki naye wano ewaffe solongaasi nga tulina ababaddeko n'aba uniform naye naakaga kuba asaba onansonyiwa oyinza obutadda naye gontanudde wakagenza ate notakagirira ddala waliwo beeriiti wano musinga kulaba babyabufuzi bamusibataayi naye nebeeriiti bano abazimba za keeti abagagga mmwe abagagga mujja ne mwefuula ebintu byose ne muzifunye ku mulembe guno nze emyaka gye mmaze buli mulembe n'abagagga baagwo ng'omugagga w'omwenaremu naye ng'ogirwanyisa ng'abagagga ba Amini nabo bwe baayise ng'abakomboozi bazze obugagga bwagenda n'omulembe gwabwe ogw'Amini n'ab'Obote nabo ne tubalaba naye abagagga ba Museveni mulemye okumanya nti muli bagagga ba Museveni mulowooleza mu Bakyagulanyi n'abalala Kyagulanyi naye ajja kujja n'abagagga ababi ekyo mmwe abagagga mukimanyi kati kyayogera bw'otunuulira abavubuka abawaga batulazeeko wano examples n'oyitawo n'agamba emmotoka eyo togenda kuddamu gisigaza yange naye nga siyiye nti agenda gikugulako naye ng'ategeeza nti singa wajjawo akavuyo konna ono kyakonyeko ekyabagagga bajja kuddawo beeyibaale naye nga bano abatalina batunuulidde by'abano abalina kubibukaalamu bwe balaba byabwe singa eno weevu ekwata ne beddiza obuyinza nga bo bwe bakibala bo babala bino eby'abantu bye bamaze okukola ng'ate bo tebabikoze wabula nga banoonya bitwala buki butwazi kati ono alinga nga alabula abagagga ate nga kikituufu abagagga mulabuke bw'oba oyina abakozi 1,200 bagoberere mu nteekateeka zo bawagira kujja bali bajje batwale ebibyo oba bawagira kusigala ng'okyabayimirizaawo nga gwabawomanye ensonga gye mwogedde emirimu ensonga eyo gye mwogedde enkulu egaapu eri wakati w'abagagga n'abaavu nayo gye muli mu kwogerako kati is what you are talking about nti bw'eneeba nnene ng'abali eno wansi bangi nnyo bayala nnyo bagamba naye bano abatutudde waggulu eno bavaayo ddi naffe okuba tulina balina ebyaffe ekyo nno kyeraliikiriza how is it now kiri kitya kuba ate ojja kusanga either abagagga bano nga bakolagana ne gavumenti be balina okukendeeza gaapu eno anti gaapu kituufu be balina naye ne gaapu erina ekizibu kyayo nti olwali ojja kusanga omugagga nga bigipigi asomesa abantu nti embizzi si yebereze bwongo obwo bwe bubereze labirira embizzi eyo gye nkuwadde kubanga azigaba bano zigaba kati omuntu n'alema okulabirira ekintu ky'alina n'atunuulira kateregga alina ate nga ye kateregga yamala kulabirira kiri okutuuka ku levo kwakola ki kwali kati kituyinza okusaba bagagga kusomesa bantu abo kumanya ngeri gye bakolamu ki ssente kubanga abantu banaabanga tebaagala kuyiga ku ngeri gye bakolamu ssente
nga bo balowooza nti bajja kudda ku butebe bagaye amayirungi bazanye amatatu naye basuubire okugaggawana. Naye wano we mwagaana n'okuteeka ekyo kya bulabe. Wano mu ggwanga we mwagaana okuteeka bagita minimum wage. Ne mukkiriza abantu bave ebweru bakole wano amafactory by exploiting abantu nga bwe baagala. How is that going to be achieved? Yes, amakolero gakolebwa n'ojja kusanga omuntu afuna ssente nga omuvubuka asobola kwambalako jjiini nakugulako ssimu ya gundi. Anti minimum wage gy'oyogerako oba oli awo n'amakolero na biki ebitannaba kubeera stable. olina okusendasenda bamusigambi beebunduggula ennyo wano ekyo kyekiteekeddwa okubasendasenda nti tulina cheap labor. Era kibatwala China cheap labor. Abo abagagga bava ebulayi kibatwala China. Kakati bw'oteekawo minimum wage ku bantu abatannaba kwetengerera bulungi banaasobola ogiyimirizaawo. Kitegeeza nabo bennyini bajja ggwa. Kati bwe tusendasenda ba investors ab'amaanyi be basobola okuyamba minimum wage eyo okola ki? Okubeerawo kubanga ye aba munywevu. Kati nga foni masaka abasobola kimenteininga. Tulina basendasenda bajje. Naye bawulira ntutaddewo awatandikirwa. Kiyinza obbatiisa ne beeyongerayo embalala. Balina kumala kujja bamala okwebunduggula wano. Ekijja kwekola kyokka. Kakati nze kyensaba naddala bannayuganda batuwuliriza. Tuddeyo ku kuteekateeka abaana baffe. Tuddeyo ku kutunuulira ebigendererwa bwe wabeerawo okulonda kuba eno gavumenti yateekawo okukola ki? Okulonda. Ziri zaalinga nga zaapointinga. Eno neteekawo okulonda. Bwe tugenda mu by'okulonda sooka otunuulire kubanga naye yakubye kibooko yagambye abantu 7 batuwangula batya nga ffe bangi. Okitegeera naye nga ekiwanguza 7 gulimu ensa. Mwe muli bangi naye temuliimu nsa temusaanidde mu bifo ebyo. Kakati bwe batunuulidde mu 7 nga mulimu abasaana ebifo ebyo bye beetaaga naye bali bambi nabo ne beepimapima ne balaba nti katuwe bano wadde si bakibiina kyaffe kubanga ekifo kye baagala bakisobola. Olikulajja obuddeyo omuntu wa bulijjo kyamanikiriza leero tufune ku ddala nnuku ekyaliyo okusinziira ku byewakisobeerako mu bigere bya ennuku ekyaliyo olikulajja obuddwala eba teriiyo wangi nange nkulamusiza omanyire programu eringi okuva mwamusayo omusejjo gwa newaliwo enaali mumakula badde enjango ya programu kinanjokya nkweyanza nakati ngambi omwami yani deputera arasisi manje kusooka namuyanga mawulire bahati weba bahati Uganda nkalema hadi nakati badde wazale kuba mawulire mukulu mwami amini lw'okola era okola myaka 8 Museveni ali myaka 4 bahati yekwatangire kutwade kumuntawo nyingi ogwamingi mwani muntalo nga malangamo kutimana munda mugwanga nakola okukola ebyokola nagoba abayimbi bonna nga bwadde sente kuyaginda abanja n'atuuka engaba nga tukuliko nagamba bebudu byawo yapawo yakoma nakyali so mitale gavumenti bati wagamba nti wagamba oyo munnamawulire kadde kano mu Uganda aga uniform alimba omunyinyi gwaffe tusimba omungi avuuka kadde kano tugenda okamukolera buli myaka 6 erwetaga mitale gavumenti omuntu kale toyanziza kale olikulajja obuddwayo omuntu wa bulijjo noti 75298985 radio buddu wanje musalaamu warahmatullahi nze kansammadindirwa emote mugombolola ekyesiiga abakulu abali mu studio mwenna abalamuseze ne baaba Uganda ya luno obanga omuntu ekyali mu studio nga togireetinga ne Uganda ya amini basikula bamu kubanga Uganda ya luno olaba nti nno tulina gye tulaga okuva we tuli okuddagula wadde okudda ku siteepu eddako oba ku ddaala erikola ki eriddako naye Uganda ekigenda okukimalawo ebyo mugireetinga ati naakaamini ate biki
abantu b'opposition bennyini haati be bakulokota Uganda yaffe ogize emabega ogikeza kubi emabega lwaki Uganda tetugireetinga na kintu kiri mu maaso kubanga omuntu w'opposition yajja agamba najja n'agamba omuntu w'opposition munne n'agamba asente za PDM tezikola ki tezijjayo nga zituuse asente z'enyo nga tezijjayo ezo sente zirimu okwewola zigenda kuzza deeno leka omuntu atambule afune sente ekintu ekyokubiri Haji nga mmaliriza bannange Haji wiiki eno yannyumidde wiiki teyannimiddeko ye kansala owa opposition okufuluma kansala n'amenya omuggo tajja n'agagambula banne ekibooko kati oyo muwe emmundu ng'atuuse tugeze nga alina ofiisi gy'alimu ennene bamukubisa mundu omugatteko emupi zaake zaakaakolebwa kuvuma oyo akolebwa gagambula miggo kasambagirekote kale tweyanzi oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo chairman bati tusibula abawuliriza akadde tetulina tetujja kutuuka wa olw'obudde abawuliriza mwenna ekisooka mbakubiriza mu biseera ebyokulonda obutabuguumirira tunuulire ng'abantu betusindika okututeeseza kubanga okusalawo kwabwe kukola kinene nnyo ku ki kye tuyinza okubeera era njaba bakubiriza okukola ennyo okulabika nti twejja mu bwavu mwenyigire mu nteekateeka za gavumenti policy development model myoga operational securitization n'ebirala byonna gavumenti byerese okutuyamba njagala kwebaza Asumani Pulo ebijaba kwoli Kavuma Richard Ebizo Mwanyinaze Sara Nasolo Mutaya Sulaiti n'abalala mwenna abeekumira ku radio Buddu mbaagaliza obulamu obulungi mbaagaliza okwenywereza ku kibiina kyaffe ekya NRM okulaba nti kyeki asobola okutwala eggwanga mu maaso nga tikirimu zasagge za kkuma muliro kale tweyanze mulangira kalima tusibula abatuuliza abafa balungi njagala okubebaza kuba mubaddeko abakubi b'amasimu muganda wange Sekabiro basimanyi bankutwalira embakubi b'amasimu ne wampeereza message wano mpitirivu ayaweereza message ataataganyemu byentambula yampeereza wa message nanga nti gwe tolaba yagambye nti gwe tokiraba nti okugenda n'Oluganda tamanyi bulungi dwati kati bulijjo mpulira akulimbalimba wano nti wa Luganda nti okugenda Bagadafi gye bakwata naye lyakutte nti nga kyageza kukutegeeza nti tetulaba nti President Museveni oluguudo lwakutte ne Bagadafi lwe baayitamu Bagadafi ndowooza omanyi muganda wange Sekabira ebintu njagala nnyo muyizi mulungi byemugamba abiyiga Gaddafi teyaggibwako bannansi be Gaddafi yaggibwako foreign force esobola okujjako omukulembeze yenna naye ogwo omusango tusobola guteeka ku bannansi kyokka kyalina okumanya nti okulwako kwa Gaddafi mu buweereza si yali nsobi mu nsi yonna n'Amerika omukulembeze waabwe yasooka George Washington yakulembera okumala emyaka 52 ebyo si bibya Gaddafi yatandabana okutuuka bbanga lya Washington so mu kuzimba okutebenkeza amawanga abakulembeze batera okulwako ekyo tekimweraliikirira muganda wange naye kyalina okumanya nti twewale nnyo okulaba nti tetuteekawo mbeera ereetera bakyerupaabo kujja kuyingira mu nteekateeka za nsi zaffe okusobola abakulembeze baffe ogenda nga Gaddafi kubanga bwe bamala ogenda nga Gaddafi nensi tosobola kufuna mirembe omukyala n'abaana ekyalusowe mbatumiddeko nnyo mubaddeko omukyala yaŋŋamba juzi nti mutabani we omwogerangako abeerako ng'aleekaana omulangira Kiseka nkutumiddeko n'omumbeja Nabandeke mbatumiddeko taata ne maama taata yakubidde esimu mbadde nkutegeeza twafiiriddwa mu kyalo ate oyo omwanyina yafiiriddwa nze abeera singange basaasira nnyo olw'okufiirwa okwo naye omukama bagumye n'abatuuze mwenna abalungi mbasaasira olw'okufiirwa omuntu ow'ensonga bw'atyo omukama Katonda abankuumire olyobalanyesebo nziramu okwebaza okututeekateeka mukuteekerateekera bino ate bannange bano ate n'abawuliza nabo okubyamasimu kujjako muganda wange oli teyantegedde bulungi n'adde sigamba nti gavumenti y'amagye kubanga yakiyise military government nambye omuntu ayiseeko muwulifu waliwo institutions ezimanyiddwa nzitendeka bulungi abakulembeze emu ku institutions ezo lyemagye oba ebitongole by'ebyokwerinda kyova olaba nti abalangira ng'ono omulangira kati kabaka kyazi bonna bayitayo abo abalangira bumubuwala bwabwe
so ekyo kikulu institutions endala nga seminary abantu abo baba batafuuse bafaazi naye nga baluddeyo nnyo bavamu ne baba abakulembeze abalungi naye mbasigamba nti ate njagala kalidinaali oba bishopu yabagira yaba abeera omukulembeze ekyemba naye Uganda yo we yatuuka omuntu atayiseeko mu uniform tagenda kugikulembera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama Katonda abakuumi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi naye abagagga buli mulembe n'obugagga n'abagagga baabo abagagga abatavaayo batategeerekeka n'abatambulira sayidi eri buli omulembe singa guli baguze kujja kwetaaga abagagga beekanyakayogaavumbwa abantu tebabategeera bugagga bwabwe naye okubukuuma tulina kukuumira Museveni n'NRM mu buyinza. Oli ku reediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo ampuliriza bwetyo bwe tubadde ate Kinanjokya Nkimize ey'omulundi guno tulinde ku lw'omukaaga olujja nga Mukama atuwadde omukisa n'obulamu ate okubeerawo wano mubadde bawuliriza balungi badimbuka jja n'enteekateeka eya munnayunze agy'omalungu baagaliza weekend ennungi Mukama.